kirala wabula ntendereza Yesu yeebazibwe haleluya tendereza Yesu olw'okwagala kwo kungi munnange ntendereza Yesu yeebazibwe nze sina kirala wabula ntendereza yeebazibwe haleluya tendereza Yesu olw'okwagala kwo kungi tendereza yeebazibwe abalungi nsanyusa okubalaba mwebale nnyo okujja mwebale okubeerangawo buli lwenzija nsanyukidde ddala okubalaba mwebale nnyo mwebalire ddala leero ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogwokutaano 2021 bangambye waliwo ababa banoonya puroguramu yange ey'olunaku olwo mbw'ate ziri wamu kasitagira bwati zonna nga zijja kati agenda okuzinoonya naye ng'ate ezimu abeera yaziraba ayagala za lunaku olwo so olwaleero 8 ogwokutaano 2021 mukama mpadde ekisa ekirala olwaleero okukomawo nyimirire mu maaso gammwe mbeereko nebyenjogera gye muli nga bwe twateesa okuba nga tusoma ku kkanisa 7 tubadde twakasomako ekkanisa 2 leero tugenze ku yokusatu kyemmanyi wakati nga tuzisoma oyina bwogenda weezuula kuba eggulo twayawukanye tukkanyiza nti gwe kyaki kati ate buno obubaka bwawandiikibwa ekkanisa eyo kyaki eyo ekkanisa gwe ekkanisa kati ojja kumaliriza ng'ofunye woogwa era omanye kiki katonda kyakulowoozaako ki kyakuyinako naawe obadde otambula otya ne katondawo then tunagenda okuzimalayo ng'otegedde woogwa bannange mwebale kujja mwebale kukwata budde vuga vidiyo eno sheyalinga buli lwosheyalinga wabaawo omuntu gwogaseko buli lwogikasuka bwoti bwepa ebeerako ne weegwa onoomulala n'agifuna bingi nnyo ebiri ewaka tugenda kubisoma Bible and Politics nebiri tugenda bitunulamu ebiri ewaka then tugende mu maaso n'obulamu bwaffe obw'omwoyo byonna tubisome then n'okulireetinga embeera za bulijjo ze tuyitamu naye nga sinatandika ntuusa okusiima n'okwebaza okuva ewaka omukyala wange yabatumidde nnyo naye wano musobola obutamulaba olumu ajja n'abeerawo wano naye yangana omwogerako nga bwe mumanyi embeera ye takiwulira tayagala ebyo byobufuzi yangamba ndeka munnange so abatumidde ennaku zino wabaddewo abantu bembadde mbagamba ababadde bansindikira essente okuwa bannannyinizo abazeetaaga nga nange nfissawo omugaati mutabani wange naali ewange omugaati tegulinga ewaffe bwe gwali eka ewaffe ng'omugaati okujja waka n'otulo tubula n'emmese zikyankalana buli kintu kikyankalana lwa mugaati naye sebe waka kati gusiibawo kubanga obusobozi bwe buli mwebale nnyo mwebalire ddala abakikoze yes mwebale nnyo mukama abawa omukisa omukyala wange abatumidde gyali era abaagala nnyo mu mukama waffe setumiikiriza antumye kituufu antumye mukama abawa omukisa bingi nnyo ebiri ewaka nyina ensonga zenjagala okwogera waliwo ensonga enkulu amawulire gazoogerako ne gazirekaawo debate ne bagijja mu mawulire n'otagiddamu giwulira waliwo ensonga enkulu ziringa 2
nabagamba wano nembagamba mwe bannayuganda twakuba omusota twakuba ku musota ne gubulira mu nnyumba tulina okumakinga sure nti omusota guno tugunoonya bwe gunaabanga gutubulidde mu nnyumba ne tutagukuba kugujjawo kukakasa nti guno omusota gwe guno gwabulidde mu nnyumba ennyumba tewali ejjajja ebakamu mirembe era n'otulo tetujja kujja ne muwakana waliwo ebintu bibiri babireese ng'ebyokusaaga simanyi biyise mu palamenti simanyi biyise mu kabineti babyogera ng'ebiyamba bannayuganda naye gwe musota gwe nabagamba ogwadduka mu nnyumba gwagala kubojja buli ali mu nnyumba bwe tuba tetugukubye kugujjawo nakyogera wano leero vidiyo etandise kubegula akamoli nakalese kagule nga n'eddirisa liggule tutandise vidiyo obudde tulina butono naye okusooka bina njagala okwetonda mwena bampereza message besinaddamu leero nsiibye ndi bize naye njabaddamu nsiibye ndi bize up and down so nja kubaddamu bambi sibayigino walinze si nkola yange naye mbadde sina option munnange waliwo ebintu bibiri ebikulu naye mu debate babijjeemu tolina wobiwulira ffe tujja bidebatinga one bagenda kukyusa endagamuntu bagambye bagenda kuleeta endagamuntu nga ya digito mu ssawa yemu y'endagamuntu bagambye bwe bati bagenda kukyusa land titles nga zirina bawati backcode ebintu bibiri bijjidde mu kiseera kyekimu twabagamba bajja wendaga baleeta endagamuntu ne bazituwa nga zirina expiry date basobola okukuwa olukusa okubeera omunnayuganda oba obutabeera munnayuganda kati endagamuntu eri eweddeko okitegedde eri enkadde bagamba eweddeko mu myaka 2 bagenda kuba bamaze okutuwa endagamuntu endala eziri digito bwe bagambye naye mu kiseera kye bakoleramu endagamuntu bagambye n'ebyapa ebikadde byonna babisazizaamu bitambudde ebintu bibiri omanyi kye bitegeeza nga tukyali awo tukyerimbalimbira mu bodaboda tukyerimbiralimbira mu arcades tukyerimbiralimbira mu mirimu gyaffe eyo twekwesekwese eyo tulina bye tukola mukimanyi nti waliyo ekitambula abamawulire babyogeddeko babiwadde abamawulire naye ne bagaana zi tv zonna bidiscussingako eno ku social media gye twandibyogeddeko tubidiscussingeko waliyo Kimbugwe bannange Kimbugwe ekintu ekyamakulu kiyitawo ekyamakulu kiri mu kuyitawo eri wansi tuli ku Kimbugwe nabagamba Kimbugwe tumwesonyiwe era mmwe mumundeetera mmwe mumunsheyalingidde waliwo ero abantu abalala bagambe damweyogere ku Kimbugwe bannange waliyo ekintu ekinene ekisinga Kimbugwe tabangako kizibu kya Uganda. This is the fish and water. Bw'ojjawo amazzi ebyennyanja bifa totawaana naye gundi jjawo mazzi ebbanga lyonomala nga amazzi weegali ebyennyanja bijja kujja. Ekintu ekikulu ye Museveni Kimbugwe bawali Kimbugwe byayogera n'omuntu omu n'omwana omutaabira bw'aba alimu ku magezi asobola obbiraba nti naye ono omuntu mukyamu gw'otugamba otya ate kakati era mu muntu tteko ate nga si gwe nabadde nzigiridde saagala na kumwogerako waliwo n'omuntu omujje yaŋŋambye nti toddamu na kumwogerako. So omuntu akugamba atya mbu Nuupu yani mbu yatumwine ne Museveni ng'omuyima waayo ye Lubongoya kati Bobi Wine bakimusulamu nga tamanyi naye nga Nuupu yatumwine ne Museveni ne batuleetamu oyo omwana n'akiwamba n'akikwatamu kati era tuli mu kitimba kya Museveni tweyanziza ssebo. Ekintu ekikulu ekyokukola political party kiki kufuna bawagizi political party ebeere successful si bwe kiri
ate bwefuna abagoberezi ne babeera successful ate abeera tabaaki. Very simple. Kale katugambe kituufu kubanga era osanga omuntu nga alina akeedi kubanga political katubitwala eri nga business. Omuntu alina edduuka alimu akeedi, alinamu edduuka eddene naye ate era alinayo nezibodaboda ze 8 buli bodaboda emuleetera omutwalo. Kakati awala na bodaboda etasasula oba esasula. Si nekyo kyokka alinayo n'omudaala ennakasero. Kakati mbuuza omudaala oguli successful guli ogwa side business awala nagusasula awala nagutasasula kubanga babanga bateekayo diversion ya nuupu. Kitegeeza ffenna bwe tugwera mu nuupu tuba tuli mu kitimba. Kati njagala ombulira ensonga lwaki ate abeera atusiba, lwaki abeera atutta, lwaki abeera atuyigganya. Simple mathematics. Kakati tuddaawo omuntu akukubira nga akaaba ng'asansabaga bannange Kimbugwe yayogedde. Kimbugwe bw'aba yagamba nti ekyo kubanga kati Museveni ne Tumwine bandibadde bakakka mu bo ne basirika ne bagamba side business yange nayo yiri ekutteyo. Laba ekiri mu nuupu. Ife twattako ku nswa. Twatta enswa mu kyalo. Anti olwo nga tulina okunoonya ate ze tunaalya ku ssomero kubanga tata teyatuwanga za kulya ku ssomero. Ng'enswa tuzimanye ebiro, tumanye ezibuuka mu musana, tumanye ezibuuka mu nkuba. Era nze bwe nali nsoma ebyo ebya simanyi mbuno Omuganda n'enswa. Nga nze situla mu kirasi musomesa kunsomesa mbuno Omuganda n'enswa. Mpandiika bye nakola. Era abana nga bambuuza naye gwe asiimwe atusinga Oluganda oli asiimwe kikaaki. Nze ssawandiikanga musomesa bye yasomesa. Era nga ne kulubaawo tukaira ne mugamba nedda master ekyo bwe kityo si bwe kiba. Why? Master kitusomesa yansoma kisome w'e Kampala. Nze nazitta nabeera mu kyalo n'enzita n'emizizo gy'enswa ngimanyi egy'okutta enswa. Emizizo gyagyo ngimanyi. Obulombolombo bwabyo mbumanyi. Kakati njagala nkubuulire omuntu w'osingira okweraliikirira nga obadde otta enswa era w'okolera amagezi amayitirivu ennyo osobole ozikwata. Ze enswa okuva mu kiswa ne zibuuka nga zidda mu bbanga. Kubanga obeera wazitereddewo envubo we zikkirira zigwe mu nvubo bw'emala okujjula oyo olooteeke mu kkutiya. Okitegedde envubo yeki ekiswa bwe kiba bwe kiti nga kinabuuka osima yeena akannya bakayita envubo. We wava olugero nti ekiswa bwe kikyusa amaaso ng'okyusa envubo kisobola okusala amaaso ku sayidi y'eno. Kati ate kisobola okugaana ne kigasala ku sayidi y'eri. Amaaso kikola obutuli enswa we zinaayitira nga zibuuka. Enkuyege zisooka n'ezikola kafiyu awo wonna ne zisalako. Tewali asalawo. Kati aga amaaso asooka ne gabeeramu enkuyege ng'enswa tezinafuluma. Enswa zijja luvannyuma. Naye gw'owulira olina okumakinga sure nti envubo gy'osimyewo enswa ezibuuka zikulukuta mu nvubo bwe zijjulamu n'oyola n'oteeka mu kkutiya. Kati Museveni bw'abanga yali akyusizza amaaso n'agajja mu NRM n'ateekayo envubo ye eya NUP. Enswa zonna ne zikkirira ne zigwa mu nvubo ya NUP ate abeera asansabaga ki? Abeera ayombera ki? Kubanga yateekawo kibiina abawagizi abatagenze mu NRM bagende mu NUP. Senga abadde tatufaako nga yatuyiginowalinga. Kimbugwe n'aleeta gundi eyo version eyo nti mulaba Bobi Wine bw'abalimbye. Museveni ali comfortable ne NUP kyova olaba tabagambako mukuba enkuŋŋaana nga bwe mulabye mutambula nga bwe mwagala mulekaana byonna mutuuza enkiiko zammwe mubeera mu Kampala ne mu COVID mutuula. Awo twali badde tugamba wamma Kimbugwe otubuulidde amazima. Kati njagala otubuulire muntu kyakola bizinensi ng'ayagala afiirwe. Simple mathematics. Oba enswa zaagenda mu nvubo ate oba oyomba ki? Era okumanya nga abatta enswa babeera bagezi. Ekiswa kiyinza okubeera mu bbanga nga tewali kasaka nga kiri mu bbanga bwe kiti ng'omwezi gwaka nnyo. Kati buli nswa
efuluma bweti ebuuka egenda ku mwezi omanyi atta enswa kyakola abeera n'omumuli emmuli okwata emmuli nosiba emmuli nga 15 oba 22 nozikumako eri omuliro kati nozibulizabuliza awo ozidayivati nga zirema okulaba omwezi omumuli ogumu oguteeka mu bbanga omulala n'oguteeka wano ng'odairekitinga era bwe zivayo zigoberera guno omuliro ne zigwa mu nvubo ekyo kye bayita okutta enswa kati Museveni bwe tuba nga twagenda mu nvubo ye ate abaana ba NUP asiba baaki nabagambako wano olumu ne mbagamba omuntu bw'abatta ekibiina Museveni kimulwanyisa okukuba abantu bano bonna ba NUP akwata ono akwata oli atoli akola atya ffe tusinze okufiirwa abantu abangi in fact tufiiriddwa abantu okusinga ne FDC eyakamala emyaka 30 NUP FDC yakamala emyaka 20 FDC 2 myaka 10 nga FDC weeri tufiiriddwa abantu mu myaka 3 okusinga FDC befiiriddwa mu myaka 20 ku ffennaani owa NRM senga obeera ngo sigamenti FDC ya NRM naye njagala ani biggest rate eri Museveni lwaki abeera atutta ate nga twagenda mu kibiina kye kati ebyo tubidiscussingeko bitutwa eri omusajja akugambye akyusiza ebyapa akugambye akyusiza endagamuntu kati waddembe okukujjako ekyapa n'otafuna ekyapa ne kifulumira mu mannya nga sigago kubanga agambye kuliko barcode erimu details zonna ezannannyini ttaka okuviira ddala mu ndagaano y'olwenda bagambye bagenda kuteekako data yenna ow'ettaka eryo okuva mu ndagaano y'olwenda gundi bagiwaani omuzungu bwe yali akola nettaka yali waani mu Lwenda awo yali sooka yaligira yali guzaani ne gundi yali guzaani kati bwe lituukaawo dibuliraawo okuva mu 86 awo okutuuka mu 221 gwe yagulira mu bitundu abo bakodi ejja kuba tekusoma esoma lukuutana kati ate bakodi bweba tekulina kitutegeeza ku kyettaka oweddeyo ebyo bye tulina okudisikasinga tuli ku Kimbugwe tuli ku mukaani tuli ku mukakiani ono omusajja yani Kibalama ono omusajja gwe batta yani mumumbuulira oyo omusajja oyo mukazi abeera Kimbugwe ye mukaani banaye mawusi eganya okukiriikinga ku ansi entuufu ono omusajja gwe bagamba mbuno Wamala tuli ku muka Wamala kakati mukyala Wamala simanyi Wamala mukyala Wamala yesimbe kuki mukyala Wamala mbuno NUP simanyi mbuno abere president wa NUP simanyi ali kakabonero kagundi kati ebyo bwe mubitunulira mulaba bigatta NUP ebeera etuuse kufa kwenkana wa okugikwata okugiwa mukyala Kibalama omuntu bwaba bulijjo batudivertinga simanyi gundi yatabaawe omukyala yatambula n'agenda tabaawe ate tumuwe ekibiina kuba kakati bigenzo zuuka nga ye yennyini ye yali mu ddiiro y'okutta bbaawe kakati ffe tumuwe NUP tuddawo tudiscussing ebyo NUP namu nnyo kyova olaba obulamu bwa NUP bwe butadde NRM ku kisenge bwe buleetedde NRM okubanga eri ku oxygen bwe buleetedde abakulembeze ba NRM okubanga bagudde eddalu okuviira ddala ku Museveni simanyi Secretary General simanyi ani bonna baagwa eddalu Kasule Lumumba bonna bye boogera ono ayogera kino ono ayogera kino mbadde ndi awo mbwate ani Kasule Lumumba ayombye nani Bena Namugwanya ayina gwayombye naye Mbayo Mbayo bayombera ssente ez'okukola ki bayombedde essente z'okulayira onagamba Secretary General nze ntegeka omukolo onagamba nze ow'ensonga z'obwa president ebyo bye balimu buli omu asikaza we balaba ekintu kigenda wayi NUP kakati ate tudde ku NUP tugitagule nabagamba Museveni bw'aba yagala Museveni senga yali ayina Secretary General Lewis Lubongo yanga we
nga bano bwe boogera tewaba nsonga lwaki abeera asiba abaana mwanzije ne kumulamwa ddakiika 21 zigenze tewaba nsonga lwaki abeera asiba abaana n'okubatta n'okukola kino tewali nsonga lwaki abeera atubonyabonya nga yalina omutima gw'ekibiina sekuyitale jeno yabeera omutima gw'ekibiina kati akisitula busituzi n'akwata omutima n'aguwa Museveni kati NUP netandika okubanga entunnunsi zaayo zikubira eri kakati awo tewaba tensioni yonna nabawe ekyokulabirako kya DP Siranda yakwata omutima gwa NUP n'aguteeka mu incubator kuba NUP yo yasigala eno n'akwata omutima n'aguteeka mu incubator n'agutwalira Museveni genda onoonye DP gyeri DPC NUP ngambye DP Siranda yakwata omutima n'agukwata bunyi n'aguteeka mu firiji yaagwo n'agutwala nga gukuba bulungi guli mu State House gukuba bulungi era ye yagulina olabayo ekizibu kyonna mu DP mpaayo omuntu omu wa DP ali mu kkomera mpaayo omuntu omu wa DP aliira ku nsiko mpaayo omuntu omu wa DP gwe bayigga mpaayo omuntu wa DP omu yawaŋŋanguse wayi omutima guli wali Museveni agenda n'agukebera nako bwe guti guzannya bulungi wali mu girasi yaagwo mu incubator guli bwe guti kati alwana ne NUP wayi ogwa NUP tagulina tamanyi we guli buli mwana akugamba omusajja yankuba mbuuza muzzaako ki ate ng'olina sekuyitale jeno bw'oba olina sekuyitale jeno Sky Soldier obuuza otya gundi Sky Soldier nti nno Sky Soldier muzzaako ki obuuza otya Bobi Yanga atunda ice cream nti abange mu NUP muzzaako ki ate ng'olina sekuyitale jeno era tudiscussing ebyo ebintu UPC mutabani w'Obote Kawenkene Obote akena yakwata omutima gwa UPC n'aguteeka mu incubator n'aguteeka wali era gisembereganya ebiri guno guli wano gwa DP guno guli wano gwa UPC temumbuuza gwe FDC mundeke nze nakowa ebigambo nabonaabona dda mundeke eyo sivuddeeyo mulowooza eyo nvuddeyo tugenze ku nsonga ziri ensonga enkulu eziri mu ggwanga Museveni atwala ttaka lya bannayuganda ensonga enkulu eziri mu ggwanga Museveni atwala citizenship obwannannyini obw'abannayuganda agenda kukwata ekibangirizo eky'ettaka gwoli eyo simanyi buno muyina ettaka egundi biki afulumye ekyapa nga kirina barcode kigamba nti lino ettaka lyonna lya Nsimiimana naye alitwale ajje ettaka lino alijje mu mother title yaalyo atemetemu obugujuguju aweeko Gateete aweeko abavandimwe aweeko atemeteme ettaka lyo kubanga bo bwe babateekamu wali barcode ebasoma bakodi esoma bulungi nnyo nti lino ettaka yes okuva eri bajja kujja nga bagobera nti kituufu endagaano y'olwenda yali wassa Apollo Kaggwa anti be basooka okufuna ettaka abo lino ettaka lya Zakariya Kisingiri Zakariya Kisingiri n'aliguza gundi kakati neino n'aliguza gundi nti kati bwe lituuka wano mu 86 awo litandika okugira bwe liti awo litandika bwe liti nti naye kati bwe lituuka mu 2014 Nsimiimana yaligulira Nsimiimana n'aliguza Bigirimaana kati Bigirimaana n'aliguza Gatete kati gwe simanyi Bukenya wa Naliiru simanyi gwe ani Sembatya nga bakodi tekusoma ate bakodi bweba tekusoma ate kakati ogenda wabawa kubanga ne mu koti bajja kugamba genda oleta obukakafu bakugambye ebyapa ebikadde byonna babisazizaamu ezo ze issues tuyina okukola ki okwogera kubanga kakati njagala ombuulire mukyala Wamala agenda kuyitawa okuyingira mu NUP abeere President General wa NUP kale afune kaadi y'obwa kansala bwa NUP wa
kati tudde ku ezo ku gundi diversion tudde ku Kimbugwe wa Zaala. Kimbugwe oyo yali annyonoonye nabagamba. Kimbugwe yanjigiriza Zaala. Kati tudde ku Kimbugwe eyaleeta ddiru namba n'atuuza gavumenti n'agigamba mujje tuzanye Zaala. Ne bannayuganda katubaleetere Zaala nze mumpa 14%. Mbuno olwakozesa buwongo bali mu kutubba. Kakati tudde awo tudiscussing Kimbugwe ng'ebintu eby'amakulu bigenda. Akataka ke wagulira omwana wo. Nyina abantu wano benjogera nabo bangamba nze emyaka 30 ndi Bulaaya naye nyine ettaka egindi oyine ettaka egindi bakodi egenda kusoma awe wali firimu Fish and Water kujjawo mazzi ebyennyanja bijja kufa kujjawo mazzi ebikere bigende naye ebbanga lye tunamala nga tuli mu lutobazi tosobola kugaana kikere kuleekaana. Awe wali firimu bali eri bali bize bategeka okulayira kw'omubbi waabwe. Eniwaffe mfe ky'okutegeka okulayira kwaffe mumanyi okulayira kwa Kyagulanyi bwe kufaanana. Mumanyi okulayira kwaffe bwe kufaanana mmwe. Nabagamba temutemya mutunule nnyo mulabe kye bayita okulayira okwa Biden tonyumya laba nno bano mmwe ebyo bye tulina okubeerako. Lwaki tukkiriza diversion zaabwe? Ife lwaki Museveni kyafugidde Uganda emyaka 35 abadde aleeta diversion ne bagibuukira. Ffe kituyambe omuteeka ku kisenge tubuuka diversion kyova olaba atuleeterayo kiri ffenna ate ne kitukwata. Tulina okuddamu waliwo we twali ng'ekintu olugwayo ng'abaana bagambirawo eyo diversion temubitambuza tugende mu maaso. Tuli ku campaign tunoonya kalulu. Kati mutudiscussing mukyala wa Mala yagambye wati Kadaama tonnonda. Mumanyi amaanyi agali mu bakadaama. Mumanyi bakadaama bwe basipo. Mumanyi Museveni bwawulira bakadaama wano bwe bamwekiise wano. Mbuno Kadaama tonnonda. Gwomanyi kye omanyi mwe mbasaasidde. Teri bantu bazibu nnyo nga bankuba kyeyo wano. Nkuba kye yakwata sente ze kati ffe tufuga ekonomi ya Uganda ne Museveni ffe ne tumala tuteese ekintu kimu ne tugamba tetuddamu kusindika sente waka abeeko babafa baffe. Ne beyiwa ku kkuba awo n'olaba. Kubanga abantu kati bayimiriddewo ku ffe buli lwofuna ate ne kampani zaffe wano babbosi baffe balinga ababakubira essimu. Balinga ababakubira nti leero tutaddeyo. Omuntu ayinza okutwala awo ebbanga nga takukubira. Olulaba akameseji ka ATM tetetete ng'essimu ze Uganda zitandika. Kakati mwana wange mbadde ngamba ng'obuze oli bulungi anti covid yajja naye ate eno munnange embeera eri bweti era bw'ozimu watakomawo n'alinda omwezi ogujja oba wakakola bwoti tetetete nga naye yewuuyo mwana wange okuva luli mbadde ndudde okuwuliza bigenda bitya bigenda ng'omanya. Honorable Kyagulanyi akoze campaign zonna n'abaana be buli mwana wa abadde akola live abadde akwata amawulire ge. Buli mwana abadde alina abagoberezi be TV ziringa 10 buli mwana alina abagoberezi be buli mwana alina abamubeezaawo. Buli kawungeezi ne baweereza ezenkya ez'amafuta ez'emmere ezaki buli omu n'avaawo ng'alinayo obukadde bwe nga busatu buli lunaku. Bakadaama abo Wambulaje mukyala Kimbugwe yagambye bakadaama tumunonda. Ani yakugambye nti nno babadde bagenda kulonda? Ani yakugambye nti bakadaama babadde bagenda kulonda? Baleeta agaboozi simanyi mbuno Honorable Kyagulanyi aganye okwogera ku kya Kabaka. Simanyi aganye mbuno okwogera ku kya Buganda. Bagala omusuula mu trap. Ayogere ku kya Buganda nga atya. Lwaki temugamba Honorable Sseggona? Kubanga yali Minisita Mengo. Lwaki temugamba Nakiwala Kiyingi? Kimbugwe njagala otubule lwaki togamba Nakiwala Kiyingi eyaweereza mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka? Lwaki togamba Nakiwala Kiyingi ayogere ku bulwadde bwa Kabaka? Lwaki Honorable Kyagulanyi? Lwaki Kyagulanyi?
Lwaki togamba Honorable Mpuuga? Teka Honorable Mpuuga kuninga omubuze Mpuuga lwaki toyogera nga wasavinga, kubanga Honorable Mpuuga tetwandi mutegedde, twamutegeera mu Buganda. Bwamala okusavinga obulungi Buganda ani Masaka nemuwa. Lwaki tobuuza Mpuuga? Lwaki tobuuza Honorable Sseggona n'omugamba Sseggona gwe omusajja nga Buganda ye yakuleeta, wakola ne Mayiga, babeera ne Mayiga, babakwata ne Mayiga aba Nambooze. Honorable Nambooze, Honorable Sseggona ne Katikkiro wa Buganda aliko. Ne babakwata ne babazunza, simanyi bayeekera, babatutteeyo paka eyo Nyankwanzi, eyo kooti gye baatwalamu Honorable Nambooze, eyo gye bamuwozesaamu eyo. Oyitawo katono n'otuuka ku ssomero lye nali nsomesaamu. Eyo yonna mmanyiiyo. Lwaki tobabuuza abaasavinga mu gavumenti y'e Mengo? Teeka Nakiwala Kiyingi kuninga akubuulire. Kiwanda abadde chairman wa gundi wa Buganda Caucus. Wa Buganda Caucus. Njagala otugambe lwaki toteeka Kiwanda kuninga ayogere ku bulwadde bwa Kabaka. Waayi bagala Honorable Kyagulanyi ayogere ku lwa side ebbiri eziriwo nti bannayuganda abasinga bagamba Katikkiro mukyamu atwale Kabaka mu ddwaliro. Kakati bano bagala Honorable Kyagulanyi aveeyo agambe nti no, Katikkiro okoze bubi, twala Kabaka mu ddwaliro. Bagambe tetwabagamba nti n'oyo mwana yajja kuba Kabaka, yajja kuba Buganda. Okuba ote Katikkiro, olagira ote Katikkiro nga te Kabaka yamulonda. Bagala Honorable Kyagulanyi aveeyo agambe Kabaka ali bulungi, Kabaka si mulwadde, era yalabiseeko ne mu shopping mall ng'agulawo ebintu. Bagambe twabagamba oyo mwana tayagalangako Kabaka, oyo mwana ayagala Kabaka affe, Kabaka mulwadde. Omwana tayagala Kabaka agende, atulimba atya nti no Kabaka yagenze mu shopping mall. Ebyo bye bamwagaza. Bwe bakutuma omusiru oyinza okutwala Kyagulanyi. Ekirala, Buganda teyina gavumenti. Lwaki tobuuza Nakirembe Kawaliggo? Buuzo w'ekitiibwa Nakirembe Kawaliggo muganda wa Kabaka. Buuza Nakirembe Kawaliggo nti owange kiki ekifa kubanga oli tusobola okumubuuza ebintu bibiri. Kiki ekifa ku muganda wo? Kiki ekifa ku Kabaka wo? Kiki ekifa ku kitaawo kubanga yeye yabasigala nga yabakulembera, yeye mukuze. Tuyinza omubuuza ebintu bisatu. Kiki ekifa ku kitaawo, kiki ekifa ku muganda wo, kiki ekifa ku Kabaka wo? Lwaki tobuuza Waliggo? Obuuza Kyagulanyi yali akozeeko e Buganda, yali akozeeko mu gavumenti ya Buganda. Programu yange yafudde. Wamma gwe wulira kuba ebyo si bye byandeese. Naye olwaleero bye bibuuzo bye mbadde nfuna njirawo nti Kimbugo tetulina muwa time. Kubanga tatulumirirwangako. Kimbugo bwe yalabikirako e Uganda yalabikira mu bintu bibiri. Ng'atuleetedde beeti tuzanye beeti. Kimbugo addamu okulabika ng'ayokya Owino. Ekyo nakyogera with authority. Kimbugo yayokya Owino. Njagala wakane esimu yange eri +974 3393 9639. Oluko lw'okyo Owino lwatandikira ku Arcade nga lulimu oyo omusajja oyo Kimbugwe. Ekirala Kimbugwe mulangira. Kimbugwe tukirize nti Kimbugwe mulangira wa Buganda. Kyagulanyi yalina okubuuza nti owange gwe mulangira kiki ekiri ku Ssaabasajja Kabaka. Obuuza omukopi njagala ombuulire gwe omulangira obuuza otya omukopi nti nno Kabaka ali atya. Ffe tulina okubuuza ati omulangira Kimbugwe gwe omulangira tubuulire Ssaabasajja Kabaka ali atya. Era kiki ekiri e Buganda ate okibuuza otya omukopi ekiri e Buganda. Maybe toli mulangira. Wamma bannayuganda muwulire tuddeyo ku byaffe biri kubanga tutambulira mu bulamu bubiri obw'omwoyo ne obw'omubiri. Yensonga lwaki bwe nzija wano njagala byombi mbyogereko era kuva lwe natandise sinakootingako Bayibuli. Ekyo kibi nnyo okwogera ebigambo ebyo byonna nga sikootinze eyo kyawandiikibwa na kimu. Obubadde busungu mbu mukyala wamala mbuno Bakadaama munonda Bakadaama ojja beekonako ojja bawulira.
bakadama balaba edduka kubanga byonna babisobola. Bakadama balina ssente, bakadama beezimbidde, bakadama bavuma. Era gwe mukazi gwenkusaasidde genda obuze full figure. Yajja wano n'abeewanikako kadama n'agamba oyo mumundekere mutenda alinze. N'akola emirimu gy'omuwarabu n'agimala gyonna mu budde. N'akwata essimu n'agiteeka wali. N'agamba full figure jangu. Yamugoba ku layini. Full figure yadduka ku layini. Kati gwe bazuukuse. Kyagulanyi ye yabategeera era buli lwayogera agamba bannaaye ab'omu diaspora big up. Kati gwe bawalampa ojja kulaba. Tugenze ku kyawandiikibwa kyaffe. Tusoma ekkanisa omusanvu. Ekkanisa gye twasooka tukyali mu kitabo ky'Olubereberye ssuula 2. Twatandikira ku lunyiriri olusooka kati tuli ku lunyiriri olw'12 paka ku lw'17 kubanga ziri zonna twazisomye. Ekkanisa eyasooka Katonda yali agamba nti nno ogumiikiriza abeeyita bannabbi nga si bannabbi, ogumiikiriza byonna era n'onyweza Katonda, ne bakuvuma n'obonyaabonyezebwa naye n'osigalawo ng'onywezeza Mukama. N'ababe bennyini abeeyita abeeyita bannabbi ne bakubba naye n'osigalawo nga gw'okyaline Katonda. Naye waliwo ne yali agwaweddemu amaanyi n'amugamba naye naawe kyuka oddeyo mu kwagala okwasooka okw'olubereberye Bayibuli yeegamba. So eggulo twasomye omulala agamba nti bannayinza empeereza Mukama naye ndi mwavu. Mukama n'akugamba ye wano gwe weeraba oli mwavu naye oli mugagga kubanga ate ngenda nakuwa obulamu obutaggwaawo. Kati tugenze ku kkanisa ey'okusatu jangu olabe oba wano woogwa. Bw'obanga mu ziri ebbiri ze twasomye toliimu jangu tulabe ekkanisa ey'okusatu. Bw'ati bw'ayogera Mukama. Tuvudde ku lunyiriri lwa 12 tugenda koma ku lwa 17. Era eri ekkanisa eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Perugoma wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo alina ekitala ekisala eky'obwogi obubiri. Bw'ati bw'ayogera Mukama oyo alina ekitala ekisala eky'obwogi obubiri. Anti ekitala okimanyi, ekitala tebakitimba ku mikolo, ekitala tebakinywera ku kyayi, omulimu gw'ekitala ogumanyi. Bw'oba togumanyi koona ku neighbor w'omubuuze ekitala kyeki akikubuulire. 13 mmanyi gy'otuula awali entebe y'obwakabaka iya Sitaani, era okwata erinnya lyange so teweegaana kukkiriza kwange, era ne munnakuza Antipa omujulirwa wange, omusajja wange omwesigwa eyattibwa ewammwe Sitaani w'atuula. Olw'14 naye nnina ensonga ku ggwe si nnyingi, kubanga olina eyo abakwata okuyigiriza kwa Balamu eyayigiriza Balaki okuteeka enkonge mu maaso g'abaana ba Isirayiri, okulya ebyaweebwa eri ebifaananyi n'okwenda. Tusooke tukomekaawo ku lw'14. Bayibuli egambye nti Katonda alina ensonga nti olina wooli naye nga eyo gy'oli yeewali ekitebe kya Sitaani. Waliwo omuntu abeera mu kitundu wali nga mulimu ekitebe kya Sitaani. Oli kumpi ne we beetundira, wano bamalaya beetundirawo, waliwo endongo, enemanji waliyo omusawo omuganda. Naye Bayibuli egambye nti ekyo nakyo akikwebaza nti newankubadde oli mu kitebe kya Sitaani wakati naye obadde okyakwatiridde okukkiriza.
olina mikwano gyo mukwano gwo gwokubira essimu n'akuwolayo akasente amangu oyina ekizibu kya mitwalo 5 mukwano gwazikuwola amangu awo naye ye yeetunda bwetunzi oba atunda mwenge oba muyayeyayo omumanyi naye ate ye mukwano gwo gw'otuukirako ng'olina ekizibu akudduukirira mu kanisa tewali yakudduukirira kati tolina nsonga lwaki ate oli omuta ate nga bambi yakudduukirira waliwo olumu lw'otuuka ng'ebintu bya ng'omuntu nze nyina wano omukwano gwange wa NRM nnyo nine bwe mba njagala obukadde 3 ne mugamba mpaayawo obukadde 3 abukwata n'abukuwa naye wa NRM mwesibyeko mubuulire enjiri buli lwe musanga mubuulire enjiri ya people power naye tannaba kukyuka olumu aŋŋamba ekyo kyogedde ekituufu naye munnange feye waffe ebyo byalimu naye nga wa NRM naye bwe mutuukako anyanguyira ate okusinga owa NUP kuba alina n'obusobozi obwo obuzimpola kati naawe oyinza okubeera bwotyo nga waliwo ekitebe kya sitaani bayibuli egambye byonna ogumye naye ate ne katonda alina ensonga kuggwe olw'ebikolwa ebimu bayibuli egambye ensonga si nnyingi just mulimu awo engeri y'obwenzi bayibuli yegambye temugamba buno nabavumye ensomye kyawandiikibwa naawe soma bayibuli yebikwegambire ojjewo ekyange ekyomukamwa kange bekamu so okitegedde bayibuli egambye bweti nti naye naawe nkulinako ensonga naye newankubadde si nnyingi naye ng'ensonga weeziri bayibuli egambye nti waliwo balamu ne balaki eyo njiri ndala namba eri mu bya mu mirembe eri mu waliwo balamu yatuma nabbi agende akolimire Isirayiri atege oli endogoyi yayogera nemubuuza naye gwe bulijjo sinze nkuvuga gwe bulaba ŋŋanyi tolaba kindi mu maaso yali agenda okuzikiriza Isirayiri agenda simanyi okukolimira Isirayiri simanyi biki malayika ne yeesimba endogoyi ye mu maaso ng'endogoyi yeraba malayika ye nga tagiraba n'alyoka akuba endogoyi n'agisika edduke endogoyi egenda okuwulira ng'emimwa gigiruma kuba nga bagisibako kiri ekyuma ekisika egundi edduke nnyo okutuusa endogoyiro yawulira ng'endogoyi eraba omusajja wali akutte ekitala kimasamasa ajjudde ekkuba endogoyi terina weeyita ono agigamba genda otuusa endogoyiro yayogera ne mubuuza yo ggwe wange bulijjo sinze nkuvuga gwe bw'olaba nnyimiridde tosobola kumanya nti mu maaso nnyina kyendaba kati bayibuli egambye nti kino ekitundu kyafiiramu n'omuntu kyafiiramu omusajja wa Katonda mulamba ababi ne bamuttirayo naye newankubadde nga waliwo gwe battirayo naye era waliwo abaasigala nga bakkiriza basawuda madaada baaliwo nga bakuba kawuma ne bamutta sawuda madaada agamba bwati n'omusaayi gwamusammukira era yali mu mmotoka emu ne kawuma nga banyomya agenda okulaba gwabadde anyumiza akotese bwatyo omutwe agenda omutunulira gwabadde anyumya naye takyayogera agenda omutunulira mu kifuba ng'omusaayi gukulukuta Sawuda gula wadduka ne bamugoba naye ne bamukwatira ku madaala ne bamukuba emiggo ne bakwata n'emagalo enywanto ne bagirumako omusajja yakwata enywanto ya Sawuda madaada n'agikola bwati n'emagalo n'agikuba wali bw'oba obadde tokimanyi munambuza ASP walaba oti enywanto ya enywanto ya Jeno ye yayogera Jeno ye yatugamba omusajja yegikwata n'agisuna kutalina nywanto naye nga batiddeyo ne kawuma naye nga batiddeyo ne kawuma naye waliwo abakyakumye n'okukkiriza kwa people power nga babattamu n'omuntu waliwo abaali ne Franka emmotoka nemulinnya nga balaba ne bagezaako n'okumuddusa ne bamutwala mu ddwaliro ne bamutaasa okugezaako okumutaasa n'afa bakyakumya okukkiriza kwa people power bwe muba mukyakumya okukkiriza kwa people power nga muyise mu ebyo lwaki musuula okukkiriza kwa Katonda olw'okuba waliwo by'oyiseemu byonna wabiraba waliwo alabye ku mirambo gyonna egya people power gy'abaana ba Nuupu waliwo oli nga buli mwana wa Nuupu abadde afa kubanga bagenda okutta omwana wa Nuupu alina kubanga abadde nnyo awo okitegedde ng'abaddewo nga bamulaba ne bamutambulirako oyo ne bamutta kati waliwo ng'abadde mukwano gwabo bonna kati waliwo mikwano gye gyonna mirambo naye akyayimiridde agamba ntebe mu ntebe
ninga mikwano gye omu akugamba kale mbadde ne Franka wali ekyengera tubale tuluka wekyengera Franka n'abuka ku mmotoka n'atandika okupevinga ekkubo n'angamba nti nze nnyimirire wano era tuzze tudduka bwe tuti nga tunyumya naye nga tupevinga ekkubo tusobole okutuuka amangu e Rubaga yabikolera wano kyengera nejja afiira e Busega kati oyo gwe yali anyumya naye Bayibuli egambye waliwo Bayibuli egamba nti mu kitundu ekyo abakkiriza baamu balaba ne kumukkiriza munnaabwe gwe batta olw'erinnya lya Katonda olw'erinnya lya Yesu ne bamutta naye ne basigala nga banywedde nga bakyakkiriza naye ate raba ebyo byonna baabiyitamu naye Bayibuli egamba mbu batandise ate okugjamu engeri y'obwenzi kati Mukama agamba nedda ekyo nakyo kijjeewo kuba nkulinako ensonga Katonda takola nsobi nga bwe tusobodde okugumiikiriza revolution eno gwe Bayibuli egamba bweti nti n'obwakabaka obw'omuggulu bwakuwaguza n'ababulimu banyaga bunyage bubeera bw'amaanyi si bya seeyeeya ngenda mu ggulu ezo ennyimba twanziyimbanga edda mu myaka gy'ensanvu seeyeeya 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 ngenda mu ggulu bannange museeyeeye nedda eby'omuggulu si byakuseeyeeya byakunyaga n'amaanyi olina okuba ng'obadde okuba endongo okusinga neziiza bafaana ne baddamu ne bateekaawo endongo n'otazuukuka ne webaka otulo ne bakunyumiza bunyumiza nti bannange ekidongo kyavuze wano ng'olwo tebikyakkwatako nga tebikyakukwatako ebyendongo ne bagamba bannange ono omwana yatakyagira nti waayi nalokoka kati ndi ne Katonda kuwaguza buwaguza oyinza okubeera ng'olina ekintu kiwala oyagala naye nga Bayibuli ekontagana nakyo kireke okitegedde kati tugende ku lunyiriri olw'15 si lwenkomyeko Bayibuli egambye etya nti era naawe bw'otyo olina abakwata okuyigiriza kw'Abanikolite kale weenenye naye bw'otalyenenya njija gy'oli mangu era ndirwana nabo n'ekitala eky'omukamwa kange alina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa awangula ndimuwa ku mmaanu eyakwekebwa era ndimuwa ejjinja ejjeru era ku jjinja kuwandiikiddwako erinnya erijja omuntu yenna lyatamanyi wabula aweebwa Bayibuli egambye bweti nti alina amatu awulira omwoyo kyagamba ekkanisa gwe bw'omala okuwangula ebyo byonna byakugambye ebibadde bitandise okutambula mu mutima gwo agambye bw'ati nti ayina ne gundi tokeni gyakutegekedde ayina n'ebirabo agambye ayina n'ejjinja lyeru yaliwandikako erinnya n'erinnya lyalyo teryasobola disoma gwe wekka aliweebwa ejjinja eryo gwe olitegeera ekiwandiikiddwa ku jjinja eryo n'agamba ate sinakyo kyokka ndikuwa n'emmaanu eyakwekebwa emmaanu mugijjukira mu ddungu abaana ba Isirayiri baalinga mu ddungu nga tebafumba naye nga balya era nga banywa Bayibuli egamba nti babagamba mugenda kulyanga emmere naye temutereka kubanga enjala yasooka nebaluma awo ne bayomba bajja nga basibye akawunga kakasooli akamuwogo akeki akentuntunu akaki byonna nga bakoze ejjobyo balisedde lyonna bakola bati naye baabira ne biggwawo nga tebannaba kutuuka kubanga olugendo lwali lwa nnaku 40 ne beetegekera emmere ey'ennaku 40 naye bwe bakola awo ebitajja mu ddungu Katonda n'abidabulinga buli lunaku ne lufuuka omwaka ne bamala mu ddungu emyaka 40 lwa bukakanyavu kaakati ne batuuka mu ddungu nga temuli mmere Katonda n'ayagala abalage nti naasobola n'abagamba ngenda bawanga emmere buli lunaku mukeere nga mugende muliyo ekyenkya emisana mugenda kulya ekyemisana ekiro mujja kulya ekyekiro mujja kulya ekyeggulu Bayibuli egamba etya ate nabagamba temuterekanga kati olw'okuba mulimu ab'emitwe eminene ne bagamba naye nedda lwaki atugaana okutereka
agenda agituwe leero enkya yekyange si ye yekyanga kyanga nno olumunyizaako ng'emmere agisiba olumunyizaako ng'amazzi agasiba nze nja gitereka ab'ebibaketi bo ne batereka ogenda oteekako oti ekisaanikiro ogenda okudda oluvannyuma lw'eddakiika 10 nga yonna ejjudde envunyu kuba yabagaana okutereka era teri yatereka mmere mu ddungu n'agirya naye yabaliisa emyaka 40 nga balya nga banywa. Bayibuli egambye nti ku mmaanu eyo emmere bagiyita mmaanu, ku mmaanu ayinako gye yakweka eyo agenda giwoono ayise mu bino. Oli gwe twalabye ye yamuteereddeko n'obulamu obutaggwaawo. Okitegedde buli omu azze amubuulira kiki kyagenda okufuna in case ng'omaze okuwangula. Agambye gwe bino byonna abasajja balyanga emmere ku makya mu ttuntu n'akawungeezi. Naye gwe omanyi okulya emmere eri ebbanga ng'emmere tekutama. Balyanga emmere nga bunaku ebeera ndala. Buli lunaku ebeera ndala, akawoowo kalala, buli kimu kirala, tesiti ndala, naye ng'emmere ewooma myaka 40 nga gye balya. Naye tebaagambako nti emmere etutamye. Okumanya Katonda ng'alina ebyewuunyisa, mu ddungu temwalimu katale nti nno baagula engoye. Engoye ze baasimbula nazo mu ddungu. Buli muntu yakulanga lukula. Yakulanga nga n'olugoye lukula. Genda y'osoma olabe Bayibuli eno yakulanga omuntu yayambala olugoye okuva e Misiri myaka 40 abayingira ne bagenda baluyingiza gundi Kanani. Nga terukaddiwa, teruyulika naye nga alulina. Abaana be baazaalanga ne bamuzaala ne bamuwa akagoye kasita maama we yamuyiyizanga akagoye n'akamutungira bwe oba n'engalo oba n'empiso oba n'ki ng'olukambala. Yayingira eddungu nga wa myaka 40 ng'alina olugoye lwe. Gwe teweewuunya omugagga lwaki abaavu bakuuma engoye. Engoye zaabwe ziba zikutuka. Nze bangulirako kijiini nga nyina emyaka gy'alinga oba 5 nenyambala kijiini tekikutuka. Nenyambala kijiini tekikutuka. Nengamba bane ekijiini kino nkikole ntya. Nengina nkivugisa gogolo. Ninkivugisa gogole ne mabega nikijjako ebituli nengamba era kale waakiri nkuwonye. Ne bangamba naye ero jaggisomeramu. Konze naye era sijja gisomeramu bbanga ddene kubeera nkikutudde. Kijiini nga tekikutuka. Abaavu Katonda ahinde engeri gy'abayamba n'engoye zaabwe tezikutuka. Buli omu Mukama alina engeri gy'amubeezaawo. Nalwana ne gujiini guli mu abaana bammwe simanyi balanga n'okulanga mbu mubaleete kololo simanyi kuwa Garden City ne wawali enamasubi ndawe wasebalamu simanyi mbuno waliyo bouncing castle. Abana bamwe ne mubatwala ne bebavuga ku gogolo omuzungu na very muti mumanyi gogolo bwa nyuma gogolo enkuba ebeera yatonye n'ogenda ku kifunvu n'oli okokkirira n'okkirira n'okomawo bagenda okukusanga tebategeera kino kiswa kye kitambula oba muntu yatambula oyo ye gogolo. Bana bamwe mubalya zaamanya abana mubatwale mu byalo bavuge gogolo. Nenwala n'empale paka agikugulira ng'ogenda jambala okuva mu P1 paka P6 kubanga mu P7 awo olina okwambala uniform kubanga tojja tula bigezo nga tolina uniform. Nzi uniform y'essomero najambalako nga ndi mu P7 ngenda kukola bigezo twayambalanga leeye ate ngeza uniform weziri. Kati nengamba eno jini kanjivuge gogolo. Abayisirayiri Katonda yabakuumira engoye mu ddungu myaka 40. Niye Bayibuli egambye nti bw'omala okuwona ebyo byonna, bw'omala okuwangula ebyo byonna, ayina n'emmaanu gye yategeka. Kati abeereyo ng'agamba ono omwana engoma gy'agumye n'emmaanu yawire. N'ategeka bulungi nnyo akasaniya, n'ategeka bulungi nnyo muziyita mutya Tiffany simanyi biki ebizunguzungu eno. Kakati eno wansi ateekayo ka gas ka spirit kabeerawo nga kaya kakagibugumya eri ebuguma. Kati atagenda okulaba ng'ova ku mulamwa n'agamba maama ate oba emmere ye ngenda giwaani bannange. Kati ate n'emmere ngenda giwaani kuba mbadde ngiterese nga ya ASP naye ate kati laba byalimu. Kati kyava jja n'addamu n'akujjukiza n'agamba nedda eno nina bye nakutegekera nyina n'ejjinja lye nawandiikako ekintu naye sijja kukisoma era n'anaakitunulako tajja kukimanya. Oyo yekka gwe ngenda okuwa yajja okumanya ki kyempandiise ku jjinja lino.
nga bwe mulaba ekkololo mubeera awo ekkololo temumanyi bani be bagenda kuwa midaali muba muli awo nga batandika okusoma simanyi gundi obwegindi gundi yatukola bwati egindi ne bamuwa omudaali tomanyi kiki kijjira ku mudaali abamu bagamba tujja bawaayo ekintu abamu bagamba tubawa naye ffe Katonda waffe talimba bw'aba agambye nti ajja kuwa omudaali ajja kuwa ejjinja ajja kuwa award ng'ewandiikiddwako ebigambo teri alibisoma Bayibuli egamba teri muntu abimanyi okujjako oyo alibaweereddwa. Gwe kansoke mbanyumize yakasitole kamu nga mmaliriza nali ndi mutu wano nga simanyi kusoma Luganda ndi n'omwana w'okumulirwana awo tuva ku ssomero tuwummudde nga tugenda tugatta ripooti tuwummudde batuwadde ziripooti kati nga tugatta ziripooti tugenda okubba ebikajjo by'omuzeeyi eyo tumala tubba ebikajjo tutuula we tutudde tubirya tumala obbira tutambula tugenda ewaka tuba tunatera okugira okwawukana ntugamba ripooti yange kati ebyembi nga babinajja eyange nze nentwala ey'oli n'owooli n'atwala eyange anti nga simanyi kusoma ebyaliko nali sibimanyi nentambula neŋŋenda eka nga nze simanyi biki biri ku ripooti kati Katonda ajja kuwa Bayibuli egamba nti Katonda ajja kuwa ejjinja ng'oli abitunula nga ye yalimala obbikunnyonnyola nti bino kino kyempandiiseeko kigamba nti Isiko weebala okulwana Isaac weebala okulwana okulungi wawangula Uganda mu 70 yali mwangu kati nga ffe ababitunulako tetubimanyi oli yekka yaba abimanyi ntwala ripooti ewaka ntuuka wali olwo nga nabuuziza dde abaana nabadde wakumeka oba nali wa 7 gundi oba nali wakumeka nga nali nsomyesomyemu munnaye ngende waka nga nze n'obugere buli mu nsawo ntuuka mpayo ripooti bagenda ogikebera nga ya mwana ate ne bambuuza kati njagala ombuulire ripooti eno ezze etya wano ripooti eno ogijja wakonze madamu yagimpadde madamu takumanyi nnyo konze madamu yagimpadde ne baŋŋamba ojja kwogera ripooti eno gyevudde okukakana nga mbyogera tubadde tugenze kubba bikajjo tugigatta gundi yagitutte ne bakubanze ne baŋŋamba kati ate genda oginone nga mayiro 10 n'ezi ngenda ngangala mu kkubo ngenda tuukangala n'oli bamukalirira ripooti eno ogijjeewo ripooti eno ya mutabani wa Katongole ebyawandiikibwako twali tetubimanyi twali tetubimanyi fembi babiri twegatta nga tetusobola kusoma nti eno Asiimwe Wire kuba nze sikyusanga linnya ndikyusiriza wano ono ASP Asiimwe Abraham ye yali nkyusisa nze sikyusanga linnya kuva S1 kuva nasale nze Asiimwe Wire mmala kulaba nga ASP Asiimwe ayiganya Honorable Kyagulanyi buli gwamusanga amukuba neŋŋamba bwe waba waliyo ASP Asiimwe ayiganya Honorable Kyagulanyi kawabeeyo ASP Asiimwe alwanirira Honorable Kyagulanyi awo wenzija ASP naye nze sikyusangako linnya siyongerangako ddala era nerya bodaboda eryali likola ssente Asiimwe Wire ate omuntu abeera nerikola ssente ate neriri nze mbadde sikyusangako dino Kyagulanyi ya Honorable Kyagulanyi ye yambatiza ASP Asiimwe Wire kubanga eri waliyo ASP Asiimwe Abraham era oyo omusajja lwe ndi musanga mu mugambe bwandabanga adduke kuba nange mundu njimanyi mu mugambe waliyo ASP akugambye bw'omulabanga adduka bw'atalinzita nze ndi mutta mu mugambe mumuwe n'ennamba yange ankubire bwe ndi mulaba adduke kuba nange bwe ndi musooka awedde obudde bwe ssaawa ziweze Mukama abawo omukisa Bayibuli egambye Mukama akutegekedde n'emmaano bw'amala okukwasa ejjinja akugambe genda ku ntebe eri namba 22 weewali emmere yo teebereza emmere yo eri emmaano eri eyo ebuguma bw'ajja n'ateekamu akasipiriti anti omanyi bwe nakola kutuka eri gye nabanyumiza mu restaurant twakolanga ebyo ebyokugenda okufumbafumba ku bubaasidde simanyi bubagabaga museetinga emmere wano nga eri omukolo gukyagenda mu maaso bakyanyumya mmwe ne mwambala uniform ne muteekako ne mubugumya eno wansi ne muteekayo ka spiriti akamere abeera awo omuliro tegulabika naye gubeera gwaka era ogenda ogituukako era bano ababeera eri nga batudde mu ntebe bagamba bannange emmere ewola onaye ayogera olulonda kambe emmere ewola emmere eba tewola wano wabaawo ka spiriti kaba katono kati nze mbabulidde kubanga nabikolamu
ka spirit kabeera awo akaliro ka spirit tekalabika era togananga kuwuliriza oli ayogera ku lwokubanga emmere ewola gwe wali oliddeko kweyo emmere ya self service ng'ekutta amasavu eno wabeerayo akaliro mukume mubeerengako n'obuntu bulamu emmere eba ebuguma wabula mmwe mubeera mwagala kulaba manda sigiri bagituuze wali mulabe omukka nga gunyuka mu mmere wabaawo akaliro kati ne mu ggulu bayibuli egambye emmaanu yo eriko akaliro eryawo bagibugumya katonda bw'atunula n'agitunulako n'akutunulira ono omwana eno emmere ajja ggirya agenda okulaba nga ate ogiraga leero bannange oba eno emmere ngiwaani kati ono wuuno agenda bayibuli ekugambye guma alina n'ejjinja yaliwandiikako kye yaliwandiikako gwajjo kimanya bw'onooba yagadde okumbuulirako nga gwombuulira nti kino ekiri kuno okiraba oba onooba olyambadde mu bulago oba onooba olitaddewo nange simanyi oba onoompita mu luumuyo n'oŋŋamba nti munnange lyerina ejjinja lye wayogerako ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokutaano 2021 mukama bawo omukisa katusabe. Ayi Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olw'olunaku lw'olwaleero mukama nkwebaza mukama olwa byonna nkwebaza n'olw'ebigambo bye njogedde mukama bwe mba nnyina wensobeza nkusaba onsaasire nsaba onsonyiwe mukama kuba nange ndi muntu ate era ndi mwonoonyi nsaba onsaasire obutali butuukirivu era mukama nyongera okujja mu maaso go n'ensabira bannyinaze bano ne baganda bange nsaba ekigambo kino mukama ekibuuliddwa olwaleero kibeere ettaka ekibeere ensigo emitima gyabwe gibeere ettaka eddungi mukama kigwe ku mutima gwabwe kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mukama wano wabeerewo omusajja agenda okufuna obulamu obutaggwaawo leka abasajja n'abakazi bano mukama bafune obulamu obutaggwaawo leka abasajja n'abakazi bano mukama bakwate ku jjinja eryo eriwandiikiddwako bye tutamanyi leka mukama abasajja n'abakazi abanawulira ekigambo kino mukama bali emmaanu eyo mukama naffe tuwulire bano abasajja batambula okuva e Isirayiri okuva e Misiri okuyingira e Kanani emmere gye baalyanga emmere bagirondanga ku ttaka naye nga terumira bayibuli egamba bakeranga ne balonda naye nga emmere tegendako musenyu kyokka ensi ya musenyu okuva Egypt okutambula okugenda otuuke mu Kanani awo wonna musenyu mwereere bakeranga ne balonda emmere naye nga tekubeera musenyu kati ebitwagala obbiraba naffe mukama byali bitya naffe tubiwulire emmere eyo gye baalyanga yatesitingibwanga etya naye bayibuli egambye nti waliwo bye tulina okusooka okuwangula n'okuguma mukama tusaba otuwanguze tuwa amaanyi mukama bayibuli egambye nti otuvunaana n'obwenzi mukama wayinza okubaawo omukazi n'omusajja ng'ekyo kyamuwangula kuba naye muntu ate teri kiba mu mubiri mukama kati teekamu amaanyi mukama batugamba bwe bati mbu covid bamuleetedde akadagala akateekebwa mu mubiri ne bakugema mbukana akawuka ke bakugema buli we kasanga covid nga kamunafuya n'abeera ng'ali dormant tasobola kukola mbu n'esiriimu era bwe batyo bakuteekamu akadagala nga buli we kasanga akawuka ka siriimu kanafuwa kati naffe mukama tusaba waliwo omuntu awangulwa obwenzi wano kati kwata akadagala ako mukama okateeke mu mubiri gwe mukama mu musaayi gwe buli we kasanga obwenzi we buli bunafuwe bubeere dormant abeerewo ng'alina mukyala w'omu abeerewo ng'alina baawoomu mukama waakiri ekyakiwangule naawe mutaaseeko mukama kubanga ekyo tekiwangulikika bangi mukama kyabalema Samusoni kyamulema bayibuli egamba nakkirira ettimuna n'agenda afunayo omuwala Derira mukama bangi Samusoni yali musajja w'amaanyi wano tewaliiwo musajja w'amaanyi kwenkana Samusoni kubanga ku bano bonna mukama nkimanyi tekuliiko yali ataagudde empologoma niyo oli omusajja yataagula empologoma naye obwenzi bwamusinga amaanyi kati wano bayibuli esinze kutuvunaana bwenzi mukama tusaasire mukama tuwe n'amaanyi agabuwangula leka mukama wange tubuwangule naye nawe tugeme mukama tugeme mukama tusobole okukakkana nga otutaddemu kali akamalawo kali mukama ak'obwenzi nga kali dormant era nga tetukawulira ne bwe tukalowoozaako tekajja obanga basobola okukola akawuka akanafuya covid lwaki mukama gwobeera nga toyina akanafuya obwenzi mu mmeeme zaffe ne mu bulamu bwaffe leka wabeewo wano omukazi awona obwenzi mukama wabeerewo omusajja awona obwenzi waliwo olinga omwenge gwamusinga amaanyi era agamba nze nywayo ku katasika naye mukama naye musaasire omutami omwenge buli lwaguwulira aseseme buli lwaguwulira gumulumya olubuto ekyo kibe nga akigadde
nga gwe mulundi gwe gusosera nga we gusembyeyo taliddayo kunywa. Waliwo mukama olinga sigala yamufuukira sigala. Waliwo oli mukama buli omu alina ekimuwangula naye tuwa amaanyi naffe ku luno agabiwangula mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama nzikiriza nti ogenda bikola. Nzikiriza mukama nti oli mabega waffe mukama okusobola naffe okutukkirizisa kubanga era ye maano tewagitereka gwogirye wagitereka ffe tugirye. Era oyagala tugirye kubanga okeera ku makya n'ogibugumya ng'otulinda. Naffe mukama tusaba obeere naffe otukkirizise otusobozese tuwangule mukama tujje tuli redde okulya ku maano. Mukama tulidde amatooke emyaka gyonna tulidde bimuwogo emyaka gyonna twagala mukama naffe tuwangule tulye ku maano eyo nga bw'ogyogedde. Mukama tetusobola kugenda nga tetwogedde ku Uganda. Mukama n'olwaliro bwenzijidde ku mpewo Museveni nga ye pulezidenti wa Uganda era ategeka okwerayiza nga 12 naye mukama ffe tuddamu okukujjukiza n'okukugamba ekyo sigenda kukoowa ngenda kukutengeza ng'omukyalo oli namwandu eyatengeza omulamuzi. Mukama Museveni tayinza kuddamu kubeera pulezidenti wa Uganda. Fera tumusazaamu mu linnya lya Yesu n'entebe ye tugijjawo tugimenyera ddala. Entebe gy'abadde atulako kutufuga nayo tugimenyera ddala taliddayo kutufuga ne mu lubuulo tewaliddayo kuvaayo mukulembeze yadde prefect mu ssomero yadde akuuma oluzi ku kyalo. Mukama Museveni taddayo kutufuga era nnyongera okukwegayirira okuŋŋaanya emiranga gy'abantu. Oyo musajja atandise n'okwagala otubbako ettaka mukama. Mukama gwe watwala abaana ba Isirayiri n'obagamba buli gwe musanga mu ttaka lyammwe mumutte. Bayibuli egamba ne balwana n'Abameriki ne balwana n'Abayebusi ne balwana n'amawanga gonna Abakiiti amawanga 12 bonna baabatta ne babajja ku ttaka lyabwe. Mukama Museveni agenda tubba ettaka. Museveni atandise otubba ettaka mukama. Museveni atujjako obutuuze bwa Uganda. Naye mukama bwe tukwatanga Museveni ne tumusalako omutwe tuvunaananga. Kwata Museveni omutwale nga tetunnamukwatako. Kwata Museveni omutwale mukama walwawo okutwala Gaddafi. Abaana b'e Libya ne bakwata Gaddafi. Kye baamukola wakiraba. Ekyo tetwagala tukikole mukama. Twala Museveni wa omuzeeyo gye wamujja. Bw'aba tannatuuka kufa gwe mukwata obeeko gy'omuteeka mutwale China kubanga era atufuze n'Abachina. Atubbye n'Abachina mukwata omutwale China alye ku bikere alye ku misota alye ku lugave naye aluwulire kubanga naffe mukama twawaŋŋanguka tuli wano tuli ebintu tetubitegeera naye agenda abiryeko. Lwaki ye atugobe Uganda ye n'asigala ng'ali emmere gye tumanyi ffe ne tulya bye tutamanyi. Mukama kwata Museveni omujje Uganda. Gwe bwoba owulira nga tuyagala tumukwateko kwata Museveni omujje Uganda mutwale. Naye senga tuli mukwatako engalo mukama otusonyiwanga kye tuli mukola totuvunaananga. Naye mukama kwata Museveni omutwale nga bwe wakola Amini kubanga mukama bannayuganda baba kukwata ku Amini ebiseera ebyo. Mukama bannayuganda baba kukwata ku Obote olaba bagaana n'omulambo gwe okuyita eruweero naye senga baamukwatako. Kati ate ffe mukama awo tusingawo kati kyenva nkwegayira mukama tutaase ate n'olw'obulungi bwa Museveni omutaase ku myaka gy'alimu tetwagala musikasikanya tetwagala mukola kintu kye tutandi mukoze. Mukama mutwale ennaku ze ezisigadde naye azimalire Saudi Arabia Amini nga yazimalirayo. Mukama Obote nga yazimalira e Zambia ne Museveni bako gy'omutwala mutwale e Kigali era azimbyeyo mutwale agenda abeere e Kigali mutwale Tanzania era gye yasomera mutwale Dar es Salaam agenda azimalireko eyo. Niffe mukama Museveni tumusigukirula e Uganda. Museveni tumujja mu Uganda mu linnya lya Yesu oba mulamu oba mufu taddayo kutufuga. Bw'aba ennaku ze nga zikyaliyo mukama nga bw'ozitunuulira zikyaliyo kuba nkimanyi gw'ozimanyi mutwale ezisigadde azimalireko ebweru. Ezisigadde agende oba azimalira Hege wakiri mukama mutrapinge omutrapinge bamukwate bamutwale Hege azimalireko Hege. Wakiri mukama ekyo kinaatumala. Tetwagala musaayi gwe kubeera mu ngalo zaffe kubanga ye alina omusaayi gwaffe mu ngalo ze. Tetwagala atulekere ekikolimo kya musaayi gwe mu ngalo zaffe nga Gaddafi bwe yakikola e Libya. Omusaayi gwe agende nagwo n'ogumukabirira agende nagwo mu linnya lya Yesu. Mukama n'abalwadde mbasabidde basumulule
basisinkane ababanjibwa mukama basasulira amabanja kubanga ensi n'okujjula kwayo byonna bibyo mukama. Waliwo omuntu nga ayina essuubi limu asigazaawo ayina ennimiro ye gy'alima mukama. Muleke mukama by'alimye bibale. Waliwo oli ng'asuubudde emmali olwaleero gy'asuubira okulandirako mukama muyambe eyo emmaali mukama agijje mu kyabadde asuubira. Waliwo afunye akabodaboda leero waliwo akamuwadde awulira essanyu awulira ensi eteredde mukama muyambe n'akabodaboda abeko kyakajjamu. Waliwo afunye akalimu konna mukama. Waliwo gwe bakubidde essimu ng'awulira emutereezezza obulamu leka kibeere bwe kityo. Waliwo ali awo akyalinda ye akyalinze mukama. Muleke afuneyo essimu emu ekyuse obulamu bwe. Muleke asange mukwano gw'omu bw'ati akyuse obulamu bwe mukama. Waliwo olunaku lumu lwe wandeetera amawulire nti naye wira osobola okugenda ebweru ne ngamba naye tekisoboka ngenda okwira nga kintuddemu mukama nenninya nenzija. Njagala omuntu addemu afuna amawulire bwe gatyo ng'olunaku lwe nawulira your visa is out mukama katengwe eddalo. Leka mukama wabeewo omuntu awulira ekigambo kikyuse obulamu bwe kikyuse olugero lwe mu linnya lya Yesu kikyuse obulamu bwe kikyuse generation ye kikyuse abaana b'abaana be mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Gwali eyo ng'oyagala okwatula obulokozi gamba nti ayi mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange okulokoka. Nsaba onsaasire ebibi byange owanduukulule erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu. Ompe ekirabo eky'obulokozi n'obulamu obutaggwaawo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna amiina. Mukama abawo omukisa. Programu ewedde tuteeseza bwe tuti diversion tuziveemu. Mbabuulidde omuntu atta ekibiina akitta atya atwala mutima. Omutima kyeki Sekuyitale Jeno w'ekibiina uyu kati mumuleka mbabuulire Sekuyitale Jeno w'ekibiina abeera amanyi ekibiina gye nkiraga emyaka 10. Kati senga akiwaayo leero kitegeeza emyaka 10 mu maaso 2 kiba kifu. Ojjukira saga eyali mu NRM nga Mbabazi agambye okwesimbawo. Omanye engeri gye yabakozaamu ebyekisirwa awo okusigala nga bagira kuba ye yali alina omutima gw'ekibiina. Register n'aziremera data n'amulemera. Olwalo ne Museveni tamanyi ayina abawagizi ba NRM bameka byonna Sekuyitale Jeno yabitwala. Tukanyiza tutunule n'eriiso lyogi waliyo okulayira nga 12 mugenda kera ku macha mwa abatagenda kukubeerako musubiddwa. Nze nyina invitation card tugenda okulya emmere ku internet wano ebannange nze mbasaasira senga mubadde mumanyi okulayira kuno temwanditawanyi nagenda kubanga kuno kwa Museveni kugenda kukoma ku NBS ne bukeddeze simanyi NTV okwaffe bw'oba okwagala genda ku Jazeera era bw'oba tomanyi Jazeera gyeri osubiddwa okulayira. Mukama abawo omukisa. Essimu nagigabye eri +974 33939639. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire abakole bulungi mwera abayi sign out ASP Asimuwire.